Known him since he was maybe 4 or 5 years old. So yeah, to our brother we say rest in peace. Abadde akomyewo mu Uganda ngazze okuba nga waliwo embaga ya mukwano gwe gwe bayita Jonathan, mukwano gwe nfanfe, era ng'agenda kubeera kwabo abagenda okwambala engoye batambule n'oyo omugole omusajja nga tayagala kusula wano, ng'ayagala agenda asule mu Munyonyo asobole okwetegekera embaga eyo ya mukwano gwe, kuba ne bakwano be bonna gye babadde basuze. Kati n'avuga emmotoka n'akozesa express. Waliwo barriers ze baateekawo, barricades, abadde tamanyi ndowooza nti weeziri, ng'ate nga lowooza ka speed nako nga mwekali, n'atomera barricades ezo. Emmotoka n'eryoka egenda mu bbanga meters ndowooza nga 8, ate nga neyeefuula bweti n'egwa n'eyaka omuliro. Omuliro gwamoteza nnyo baana nga baligezaako okulunga to see what they can salvage. The whole body is there. Naye omanyi takyategerekeka. Omwana gwe abadde alina omulenzi ogwo abalala. So that's the life. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.